Zafiiriddwako muganda wawe gwe bayita Edward Freeman Kim. Edward Freeman Kim abasinga badde bamumanyi nga manager wa Juliana naye nga yazaalibwa omugenzi Prince Gerald Manyindo. Manyindo yazaala muganda wange Edward Freeman Kim kati omugenzi afudde ku makya g'olunaku olwaleero nga lumu Novemba omwaka 2023 era okusinziira ku byentegeddeko alumbe luli wali maka gaabwe ekawanda muganda nga atuwuliriza Juliana ono muganda we Katonda amugeredde yalinako manager we gwe bayita Roger Mugenyi a few years back ono naye muganda wange yattibwa omusirikale yattibwa omwaka gwali gwa 2007 embasa erabidde yali October. Ono yamuyinako oluganda ate ng'akola nga manager we yafuna obutakkaanya n'omusirikale yali weekend wali ekabalagala omusirikale wali bamuyita Ojok era yali attached to Katwe police station era okusinziira ku biseera ebyo eyaliwo ng'omugezi wa poliisi omukulu Hassan Kasinje yagamba nti bali mu investigation za incident eyaliwo era muganda wange omusirikale ono yali anoonyezebwa naye nga manager omwaka ogwo Roger Mugenyi naye yava mu bulamu bw'ensi eno omwaka gwa 2007 kati omwaka gwa 2023 gwe bayita Prince Edward Freeman Kim muganda wange avudde mu bulamu bw'ensi eno kati Juliana alina message ye muganda wange oba ofunye omukisa nti anaakuddamu osobola muweereza obubaka obukungubaga n'omugamba nti owaaye sorry about the sad news lwaki nedda njagala mpisemu ku bantu bange mbadde endudde lukwakwayo wano Dickson Kulumba ogamba oti Flower Simple badde ombuzeeko nina gayo wange selector Jose Medikambugo waliwo muganda wange omuzinda luga radio yo oli mu moto koddayo wako oli mu taxi muganda wange babavuga mu kaawo oli waka oli mu hotel oli mu lodge baganda waffe basikali muganda wange wali ku Mutesa One Royal University baganda waffe wali ku Bunyama ku club governor oba Angenois baganda waffe bali mu Make Packers ogamba otya Saddam ondabira Cheya ondabire Emma Aliwa ondabire Musiram ondabire Deo ondabire muganda wange Patu ne timu yonna mu Make Packers muganda wange mwe bali gye mutuusako engalo ogamba otya mama Swali muganda wange we bali kachai kana kayimba kateebwa ennaku z'omwezi zaali 22 October omwaka gwa 2015 era gwe kyolina omanya yakakola producer wako yakawa eddakiika esatu n'eddakiika ne seconds 2 muganda wange yakawandika Michael Tucker kuliko Sonny Mo kuliko Justin Tranter kosa Julius Michaels kosa ne muganda wange weta Justin Bieber we Canada muganda wange atuwuliriza era kali ku album ye yokuna gye bayita Purpose eno yafuluma mu mwaka gwa 2015 muganda wange atuwuliriza lwaki nedda right about now angenzeko ku YouTube muganda kali mu millions and millions of views muganda wange atuwuliriza this is abnormal ndaba 3.7 billion views kafuna emyaka giringa 8 emabega kwawo 3.7 billion views ladies and gentlemen ogwo tegubeera muzannyo muganda nga atuwuliriza lwaki nedda October 18 omwaka wa 2015 muganda wange yasalawo ate akayimba kano muganda nga atuwuliriza naye nga gwe kyolina omanya embeera bwetu bwetambulira ddala ku The Might Radio Station Bukede Farm Radio Embotkis lwaki nedda baby girl you love bamuyita Rema sinna makula wabula muganda wange Rema we Nigeria muganda wange atuwuliza ku Bukede Farm Radio Embotkize akayimba bakayita calm down kakana sarapulesa kazanye nga bonus track olunaku olwale ku dakika namwe mwezise ku ssaawa 3 kasensoro situation lwaki nedda olunaku lwabadde lwaggula muganda wange atuwuliriza omusajja mukulu ono gw'owulira ye mufirika eyasookedde ddala okuyimba ku ceremony ya muganda wange gye bayita Ballon d'Or eno muganda wange egezaako okusiima abasambi b'omupiira okwetooloola ensi yonna era muganda wange etegekebwa mu ggwanga erya France etegekebwa France Football Federation oba FUFA France muganda wange atuwuliriza kati Rema muganda wange yamenye record ng'omufirika asookedde ddala muganda wange okuyimba ku ceremony eyo yabadde yesaze black ng'alabikira ddala bulungi nnyo muganda wange atuwuliriza Rema yaliko e Uganda last year around July
Muganda nge yayimba ku kivulu kye bayita Afro Paroza ekyali awo Lugogo Muganda nga atuwuliza naye nga ye musajja mukulu nga bwe tumumanyi yazalibwa ennaku z'omwezi zaali lumu May omwaka gwa 2002 Muganda nga atuwuliriza naye yafuuka owakabi alina akayimba ke bayita Dumebi ke yafulumya mu 2019 Muganda nga ebiseera ebyo yali ku Jonesing World nga be bamusayininga Jonesing World record label eri owned by muyimbi gwe bayita The Prince Muganda nga erina affiliation to Marvin Records eya Don Jazzy yazalibwa nga Devine Ikubo naye n'agamba erikola ssente Muganda kaneetume Rema kana kayimba bakayita Calm Down naye nga alina obulala obuyimba obuzze bukikuba wano e Uganda ano Muganda yakatuuma Soundgasm kyonna kye kitegeeza Mukama yasinga okumanya naye kyendabye ku social media Muganda wange abannansi b'e Ghana ne Nigeria bakayanira omuyimbi ono Rema kasita yakoze gy'oyinza oyita landmark performance ku kivulu ekyo oba ku ceremony ey'omupiira ensi ez'enjawulo zitandise okukubagana ku mpawa nga bagamba alina obutuuze bwewaffe bano bagamba weewaffe kati Ghana evuddeyo neekola Muganda wange bannagana ku social media oyinza obayita ba netizens bavuddeyo ne batandika okupostinga ku Twitter accounts zaabwe oba handles zaabwe nga bagamba nti weebale kufuula Ghana ey'akabi nga Abanigeria bagamba mumuveeko oyo omwana weewaffe Muganda nga atuwuliriza kwegaba batandise okukubagana empawa abanzijukiza ebiseera bimu waliwo actor bamuyita Kaluya Uganda yali emukayanira ne Busoga ate nga Bungereza egamba waayo kati kwegamba Muganda ng'embeera bwetyo bweri ne Nigeria ne Ghana bagamba Rema waffe si wammwe naye nga Rema Muganda nga atuwuliriza alina humble background nti Muganda nge oyinza okugamba nti musajja mukulu ono yazaalibwa mu family etalimu kasente era ndowooza yazaalibwa abazadde nga baavu naye nga bw'omanyi Muganda Katonda gwe yawadde n'ennuma ezaala yafuuka ensonga ku lutambiro olwasookera ddala lwebayita River and Roses lwe yafulumya omwaka oguwedde era Muganda nga atuwuliriza lwatopinga charts mu mawanga ag'enjawulo omuli Bungereza omuli Dutch omuli n'Abaganda baffe aba Belgium okwetulula Europe oluyimba lwakolera ddala bulungi nnyo akana akayimba kenzanye ke bayita Calm Down ke ya performance ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yatuuka n'ekiseera Muganda wange n'akakolamu remix n'omukyalo omu ku basinga obuto n'omukyalo omu ku basinga okulabikira ddala obulungi mu industry ya Europe gwe bayita Selena Gomez yaliko omukyala wa Justin Bieber naye ne baawukana era bwe bakola remix y'akayimba kano Abanigeria ne batandika okucelebratinga nti owaayi olaawo wewaffe akutte mu muzungu nabwekityo Mukama ayogeyoge omukyala tejja ate wano Mpagi Faridi agamba Ssemwanga oyinawo akalango ka Sauda oyinawo akakasolite n'akashiru shiru alina ekivulu omwezi ogutandika enkya atugenda beera wali naye ku climax makindye nabwekityo mujje tusaleko baana bamama mujje tumuwagire gaayo talina tabu ku muntu yenna ate wakabi Zayo badde ngamba ki ku mukyalo ono njagwa ekyoyogerera saga abantu balowooza nti Muganda wange ku mukyalo ono Beautiful Rema Namakula ennaku z'omwezi andi balasogira emyaka bakutte 2019 ne 2023 nga yakafuna dokita ne kati update gyalina ewa dokita nti ssaawa zino nyashi mwana muwala ono Mama Maria ekulidde ddala oba abaana bajongeddemu ne kafirita jjukira ali baavayo ne bamuvuma ne bamugamba Rema you are nyashiresi olinga Joyiranda naye kati sebo oba yagijjawa Joyiranda yangamba nti bwe yali akyasoma bamuvumanga nnyo akabina nga bamugamba bakulanda akabina kati naye we yakula n'afuuka omuyimbi n'agamba kati nze Namaganda Joan kati mu Joan mwe yajja Joy kati mu kumulanda akabina mwe yajja Landa n'agawaayi mwanangiranga okunnanda akabina kati ye Joyiranda era yalijja mu kumulanda akabina naye era agamba ali proud of her small nyash naye ne bazijukiza ne Vinka ne Vinka teyayinaako ne bamugamba mbuga ke yakafuna takyatulako wansi ate kati Muganda ekalo kasita yakanoonya emabega kawo yavayo naga bannanga ayina eddagala erigezza ampeeko nelayika ngambye nti nno agenda bawa lectures ayo omukuba bulina layika musayi gwe batyo komulaba n'okugulu twesige Rema n'okugulu kwa layika okulaba ku kisambi kya kaloka siita siramu kugamba gwe musayi gwawe bo they are naturally endowed gifted nkulabyeko ku boda ng'oyita ku Centenary Park oba Dover
Centenary Park mbadde nva ku kooti Mengo kugoberera ku nsonga z'omukulu Swahaba Kasumba Rashid bamutadde oba bamuziza eruzira bamutadde naye olw'okuba nalemera mu kooti ye ate oba kutolemerayo anti era kyewunyisiza abalabi Swahaba Kasumba ono bamusindika eruzira ku lwokutaano lwa wiiki ewedde kubigambibwa nti nno bamubanja ssente ziri miliyoni 16 era lunaku lw'ejjo yakomyewo mu kooti lwakuba nti nno yasanzeewo omulamuzi nga taliiwo ne bamugamba akomewo olunaku lwa leero era yakomyewo bulungi nnyo naye eggulu ekyasiza okukola amawulire kati looya we kwe kugamba nti nno ku 16 olinawo mmeka looya n'amugamba munaaye tulina weegi tulina weemu omulamuzi n'abagamba bajja kukomawo olunaku lwa leero olunaku lwe badde mu kafubo kati tube tukyali awo nga court session omulamuzi abagambe bagende bateeseganye n'oli amubanja tugenze olengera omusajja omulala ajja ne poliisi n'agamba nyina court warrant yino yakukwata Swahaba Kasumba kofa ate kiki ng'amubanja miliyoni 4 era bigenze okuggwawo nga bamutadde naye ng'omusajja alemedde kagamba waafulumira mu kooti bwati anti era y'ensonga lwaki alemedde nga bayinza okuddamu ne bamukwata ne bamutwala ati naddala mu kuweremba kwegya emisango kuba ate wakawona 16 simanyi era mbalese bali awo banoonya ngeri waavaawo kuba tasobola kukwatira ku kooti awo kooti tekikkiriza tweyanze nnyo tweyanzege ye Boniface Mezaya muganda wange agezezzaako tuwa byalabye wali ku kooti kunambemu olunaku olwaleero